weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwese olwalero tugenda kwolekera program. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hajji. Happy birthday to you. Happy birthday Hajji Mohammad. Right. Webale kubeera omuzira ngulamu bwaba. Eyo bata surprise nga bajja kubako batabali ko bisuubira. Yes. Eyo Baba TV. Ani gwosuubira? Nza kuba Hajjati Aisha from UK. Aliwa. Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 276 Kampala Polytechnic Mengo mujje mwewandiise leero. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka Mwagale kubanga mwekumiddeko mikwana manya nakawombe Shifa Hope nga bulijjo wano ku Baba TV nyingidewo ne program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Era nga bwe tutyo tugenda kubanga surprisinga omwagalwa w'abangi omwami ayitibwa Hajji Mohammad Kibaki era nga yavudde Bungereza mutuuze w'e London gy'abeera. Omwami ono bambi abadde busy ng'ategeka birthday ya mami we nga tamanyi nti ate naffe tumutegekera surprise kubanga Hajji ne mami we basharinga birthday, so yabadde busy ng'emikolo gimuwuba kati tamanyi era nga tusuubira nti bw'atulaba nga tuyingiddewo ku mukola jalooza tuzze lwa mami kumbe tuzze lwa ye. Oyitako +25678210569 +25670256157 tukoneko Valentine etuse mikwano tubalindiridde ate tubere nga ate tusurprisinga abagalwa abaffe nga tubagamba bwe tuwulira nga tubalaga omukwano mu ngeri ey'enjawulo eri special. We love you so much. Mubeereko temuvaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bwana sanje likola. Kabona adonso kuweza TV. Ndio kali amaziga DJ. Doctor. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze Abemikwano abo mu kitundu. Nebaza nnyo mama wange oyo. Mama oyo. Mama nzaala yalisengawe. Lindako. Ali yalisenga wa munne. Mama wange yalisenga wa mama oyo. Okay. Mama oyo n'atuddira mu bigere erya mama. Naye mama bukya atuzaala nga bamutaddeko ku busika bwaffe. Sijulirangako. Sijulirangako. Webale kuma bintu by'abaana abo. Buli kizibu kyonna ekituukawo ntuukirira mama nangumya. Era mu bannange bonna tusigaddewo abaana babiri mama abo be yatuulira mu ntebe. Bannange bonna baagenda naye mama kwebaza nnyo kubongumya. Neebaza bannyinaze mwenna. Nawe wuyo. Mbeebaza bannyinaze baganda. Balage abantu bano balage baawo. Ab'olujja luno. Wuyo. Kuba nammwe temunsosola mutwala bulungi ne mutangiza. Mwenna mwebale nnyo naye maama happy birthday to you. Sawe je akayimba ako selector okateka kumbi. Bakuta bakwerabira nnyo. Nga sikwerabira nnyo. Lwaki seerekereza naye kuleka bakulu abato naye n'abaana bali abalala nabo bajje bayimirirewo.
mukuma yazaala abaana mu basajja bangi. Kugamba ebigambo bino ogamba nti endala mukumi gweyo mpozi nga tutakufaano kulwako 3 n'olwekyo bali bakiikirire babadde bali kumpi bali walawa bonna bandize anti tusazeewo okugamba nti dakiika DJ kakati namala kukonanga naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda kakati basaba ne banyabo abantu ababiri omukulu oli beyayogeddeko be bagenda okwogera ku lwabano bonna si ewaawo kabwejungira asifa nakikudde agenda kwogera oyo bwamaliriza Sabina Muhammad ayogere Sabina Muhammad tugenda kola akasabu kanyama naye dakiika 2 ndowooza muwulidde nalongo Saala oyogere bw'anaamaliriza Hajji Kibaki oyogere Hajji Kibaki bw'anaamaliriza senga Justin kulyaba oyogere tukiggale oba ntandikirewa bannange amasanyu genina mu nsi eno simanyi nakumanya naye Allah mulungi bannange kulwa bannange kubanga engoma ennene ebeerawo ntono tevuga bannange omukadde maama tweyanziza nnyo tweyanzike maama omukadde maama weebale nnyo weebalire ddala weebale kututendeka weebale kutukuza weebale kutulabirira paka gye tuli eno n'essaawa ya leero tuli mu ngalo zo Allah akuddizeewo byonna by'otukoledde obeewo maama obeere muwangazi ssaawa yonna tukusangewo bannange bampadde eddakiika emu naye maze sirina bantwala kanagulwa bannange nange esanyuse nnyo okubalaba ku mukolo gwa maama waffe ono bannange nange sijja kusigala waggulu nange kankolenga bannange bwe bakoze maama tweyanziza nnyo byonna byotukoledde mukama akutuwangaalize amiina tayogedde bingi kakati mwe temuva ku ttaka kubawe kirezuku kwata oyadduse we eryawiripa obabuulire musiraamu gye yajja eryawiripa sanyuso nnyo okubalaba bannange mwebale nnyo mwebalire ddala alhamdulillahi rabbil alamina maama webalire ddala maama okutuyonsa era gendera ddala maaso n'okugenda ddala n'okutuyonsa mpaka amanya agange nze Ramadhan Sekizivu naye eryawiripa lyantumiko eno okusaza eyo bannange wiripaona ayogedde naye mbadde wanoga neemulugunya omwana bamuzaala wali erinnya lye wiripa yamutumerera mansaani banaye maama sijja kwakubabiza kubanga emyaka maama ffe bannaye ffe twasigaza maama kubanga wetuli etwebaza Katonda tetutuuka wano netuddayo njala era tulengera mutuuse misinde temuyinza kubaano nga temunywedde shayi maama omutima omulungi gw'olina nti sijja kwogera bingi kubanga byonna atuleeseemu bimanyi tukuze ffenna atukuzizza paka kati maama akyatulera nebaza bannyinaze ne baganda bange nze neebuunya omukwano ffe gwe tulina abantu abalala bubabe gwe batalina olumulaba senga w'abaana senga w'abaana oli otemunnyinaze ogamba ki naye nina nkyokooza ennyo wano ekafeero oyo kamulope Happy birthday to you. Tokabira wano. Musajja takaba naawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange ab'oku kyalo mwenna abaneiba. Ndi musanyufu nnyo kuba nange mbadde sikisuubira nti maama asobola okuba n'emikwano enkuyanja n'enkuyanja y'abantu. Naye maama
omutima ogwo omulungi bwe gutyo gwa zaabu wagujjawa? ojja kubuuza Museveni. Maama toyanziza nnyo okutulabirira kuba nze okutuuka wano wendi nkulidde mu mikono gya maama oyo. Yandabiridde okutuuka wano wendi aleze kati ne ku bazzukulu abaana abange abamuyita jjajja. Maama nsiimye mukwano neyanzenga omukwano ogwo gw'otulaga omulungi genda mu maaso tojanga okwo. Amina. Amanya erinnya nze Kiwanuka Ali Abdushakur Sentongo nzaalibwa omugenzi Kabugo wano wetuli. Nze Bugalanda era takati owaddaasatudambyaku sigenda kuba muzindaalo gwowa ebyokwogera nanyinaze oli ayogedde ku lwamuwa nyina Wiripa gwe tewabitegeera. Tubaniriza nnyo abagenyi baffe. Erinnya Rebecca Nakafu. Nkuze mmanyi lya mujja. Oba mujja wange oba mujja wane simanyi. Mujja we yafa. Naye nga mujja tukwebaza nnyo okutulera. Webale kutulera tojjanga okwo. Ate n'ekirala ndowooza nze bebi wano. Kati gw'obadde obijja wange omugamba. Amabeeka webale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi. Wala bisanyusa nnyo okubalaba. Mukolo guno maama toyanzizza byonna toyanzeege. Amannya Hajji Mohammad Sebuufu ku Kabugo Mugwanya. Assalamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi Mugwanya. Ono muyitute. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam. Ekyayima mutujera bero we Katosi town council. Nnyo muganda wa Seeka Kikabi byankoledde byonna. Sebo. Baba wongo twebaza. Yani gandako ne mukadde wange maama wange Kidete. Webale nnyo obukoledde okukuuma Hajji Kabi. Ekyayima mutukibagambye. Sengaba. Bagambe. Tinzani. Nalongo mboga. Bannange neyanziza nnyo neyanzeege. Maama webale nnyo webalire ddala byonna baganda bange mwebale nnyo mwebale nnyo mwebale kunjagala mwebale nnyo bannange Hajji kulikayo mu nnyonyi bannange webale kujja Hajji bannange webale nnyo ssebo webalire ddala byonna Hajji nkwebaza webale nnyo ssebo webalire ddala baganda bange mwenna bannange mwenna mbebaza mwebale nnyo ssebo mwebalire ddala mwebale kwagala maama bannange temujjanga okwo bannange n'abazzukulu ffenna ne mutwagala bannange mwebale nnyo bannange ab'ekyalo bannange mwebale nnyo kwagala maama bannange mwebale nnyo bannange temujjanga okwo bannange bahajati bannange kyemukoze mwebale nnyo mwebalire ddala bamaama mwebale mwenna kujja mwebale nnyo mwebalire ddala baŋŋambye okwogera ebigambo bibiri eyadezusizza bwendooli yobeera gwani oyogereko ebigambo ebirala bibiri byoyagala. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Amannya Sentongo Sula nzaalibwa muzigenzi Musoke Katumba Kikubanki Masambu. Tweyanza nnyo maama tweyanzeege. Gwe katapira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya basi Kibalama. Maama onoosonyiwa olw'okubeera mu katebe nga nkusitamyeko. Abimanyi ebibyo. Naye embeera gye ndimu yeeyo ali akyantwalidde awo. Maama tweyanzizza olw'embeera gy'otuyisizzaamu omukwano gw'otulaze okutulera n'otukumaakuma. Maama tulina kyakugamba kisukkaawo wawe byonna byokoze Allah akuddizeewo. Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Amanya gange nali kyalo kyaliya. Maama okwebaza byonna byokoze nesigenda kuddamu byonna bibamanyi. Byonna byokoze Allah yabasiiba okuddizaawo. Allahumma amina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Amanya gange nze Ntongo Sofia.
Nva wano mu lujja luno ndi musawo mu Kayunga Regional Referral Hospital. Nebaza maama okutukuuma webale butatulekerera era nga nkulembeza nzebayo nga nkulembeza ekiwandiiko mu busiraamu ekitugamba nti okuyunga oluganda Allah yakiteekako empeera nnene era nebaza abategese omukolo guno kuba ne Allah yakiteekako empeera ennene yakiraba nga si kyangu kuyunga luganda oluganda luzibu lwa kuyunga naye bwe tuba nga twegasse wano kulwalirira nebaza Allah wange Amina ya Rabbi. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Wa alaikum salaam. Suri ya mayumbu kumu Ida kwa nyabo Omukyala nga mulungu nga teese bina Kifu wakala Kafero Kafero kisa Kale wakati ateja kala kola wait Haji Sentebe womutala Mabuti Central Zone Kono Central Division Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Basebo ne banyago. Nze nsanyu lyennina. Simanyi nti wano wali walirina. Basebo ne banyago okusookera ddala. Kasooka okwebaza maama. Maama nkweyanziza. Ekyamazima abamu beerabira naye tulinawo ne maama waffe Debula abantu abo nga we mubalaba batuleze Mama Debula dako waggulu katono Mama Debula yaddeko waggulu tujja kwebaza abantu abo nga ne maama waffe tetumusudde kubanga maama oyo ali waggulu naye atuweereddewo nnyo era mu mbeera efaanana bwetyo okumanya abantu bano batwagadde batuyunze oluganda ne baganda baffe ab'Embogo baganda baffe ab'Emwanyanjiri Basebo ne banyabu muganda wange Mbowa jangu nga bwe mutulaba wano mutulabye oyo obiwo sebo si obiwa kakala kalungi ono ye kato nze waso ebabiri ono kiza Basebo ne banyabo abantu abo batuleze nga tebatusosodde era ffe twakula tetumanyi okujjako wano we tukuze naye nze nakula mmanyi nti Mbowa mutabani wa Kabugo naye atogeza okulaba era nakula mmanyi Hajji ono muwala wa Kabugo naye ate naye ngenza okulaba bwe tutandise okukula buli muntu n'akwata ettabi lye gye yakola ki buli mwezi nedda ku nkondo yayo naye ekirungi nti ate bwe twesisinkana buli omu amanya munne era buli omu amanya munne nga muganda we nga mwannyina era Basebo ne banyabo ekitiibwa ekyo Mukama yakiwa bannyaffe abo ne batwagala ne batugatta ne batukuza mu mbeera etamanyi kusosola era nga bw'otusanga wano n'ab'Endugu tuba ba Luganda bw'otusanga wano n'ab'Emwanyanjiri ogamba nti famire y'emu naye Basebo ne bannyabo bongera okwebaza bamaama baffe tesiffe ffekka bwe bakuziza lwakuba nti ekiseera kino bano bendabawo betwakuba nabo ate era mu mbeera y'emu ne tukula ne bakojja baffe ab'Ennango ne bamaama baffe era ffenna batuyunga ne batugatta nga mu mbeera yonna buli asanga munne akola ki amanya nti ddala oyo muganda wange oyo maama Basebo ne banyabe eddakiika bampadde entono naye njagadde okulambulula empisa bakadde baffe abo gye batukuzizaamu era bwekyo
nsaba ne baganda bange ne bannyinaze ate era naffe twongere okuyunganga n'oluganda n'okulugunya tusigale nga tukyatambulira wamu mukama wamubeezi waffe Allahumma amina. Tubawulidde bakyamaani bawulire basebole banyabo ebyo ebitiibwa bajja kubimanya oluvannyuma naye nga mu mbeera komawo 226 nze najja ne Museveni ngenda na Museveni tobaana bafidde ebyo ebirawo omulungi tukwebaza okutukumaakuma okutwagala okutubeererawo ne banninaze mwenna beebaza okutwagala okubeera nga twagalana nga tuli bumu buli kye muba muwulidde nga buli omu afa ku munne tweyanziza nnyo tweyanzeege maama happy birthday. Happy birthday to you. Thank you so much for being brief and precise. Yes, Beatrice Anywa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama waffe omulungi tukwebaza nnyo byonna byotukolera era tusiima. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna bamaama abali awo tubeebaza nnyo byonna. Amannya nze Beatrice Bittu saawa zino ntuula Katoogo. Nakaye Sharifa neebaza nnyo maama oyo sokolindeko ani akuzaala anzaala ye Naggayi Manjeeri mwani era yankuzizza akuzaala mwani mukatunze kale genda era yankuzizza n'ambeererawo buli kimu yampeeredde n'akuuma baganda bange bonna ne basobola okubeera nga bambeesabeesa neyanziza nnyo neyanzeege maama webale kumbeererawo nnyo nkwagala nnyo neyanziza neyanzeege mukama akuwa mbeera mukalagi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Tokaaba mama kawale timu mama sina bingi byakwogera naye neyanziza nnyo mama toyanziza nnyo byotukoledde Allah akuddizewo byonna byoyagala atakuwangaasi paka mulamu bakulu bange abagenyi baffe mwenna abokukyalo mwebali kutwagala baganda bange bannyinaze omanyi ffe twakola tumanyi abaana b'okukyalo wano tetwagalana fenna tuli baluganda ekyo kyo tatukubiramu era sirowooza nti wano waliwo yali awasizza omwana ku kyalo wano ekyo kyo twakikuliramu tukimanyi buli ali wano mwannyinaffe naye nnyabo nze buli kenina konna obusiru bwenina bwonna oyo buli kemuneko konna obusiru obusiru bwonna bwenina obugezi bwonna bwamaama oyo obuuka bubwo tasobola kunsiigako kimu ekirungi kikyera ekibi kikye maama neyanzeege bakulu bange boogedde buli kimu sina kyengenda kwogera kisingaawo naye tusiima nnyo maama tusiimidde ddala teri wano kikolebwa nga tetutegeezezza mukadde waffe teri mukolo kugenda mu maaso wano nga maama tatakonyeemu sitampu naye maama tukweyanziza tukweyanzeege webale nnyo webalire ddala sirina byengenda kwogera bipya bakulu bange babyogedde mukama kutukuumire tulindire birthday 10 sooka olindeko okuvaawo ono bwe bamukubanga obutanoga mwanyi ku makya ng'enkeera bamukubira gwa butajjayo mbuzimu mutategedde bannange amasanyu ganneerabizza amanya gange nze Sowedika Bugwalolya nze nasinga okusumbuwa nnyabo oyo mu bonna era nabano abalaba buli azaala omulalu amusindika wange obusulu nabo bakola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba
abatuuze bannaffe abataka bamaama bataata bakojja bajjajja ni musalifu nnyo naye sinakubanga olwaleero ndi taata naye nga ndi mabega wa Soweto bwe mba nnina empisa embi bwe mba nga nkoze ebitatuukiridde amaaso bagazza kwanyu ku musajja oyo omukadde oyo saawa eno nyimiriddeko omwami w'enju eno naye nze ndi mwana kubanga ebyendiko byonna ebinjogerako omukadde omukyalo oyo mama neyanziza neyanzeege mu byonna nze siremwa nsi nze sisobola kulemwa nsi ninga omusajja ne bongamba olwaleero tukeera ogende eggulu nze obulamu bwayo mbusobola wazoganya ffe twakuzibwa tukola wano nga tewaliiwo oba mwana muwala oba mulenzi ate nze kisinga okunsanyusa mu byonna nze nakulya mbaana abalenzi abo bonna nga omuwala ndimu otya naye ng'olisenga waabwe nga ndimu omu bwe nti naye ng'abo tebanjooga ye Soweto nga zaavanga ku ntebe eyo nga za Soweto naye nze kyenneebaza mu byonna nayagalwa nnyo omukyalo oyo nayagalanga nnyo omwami agalamidde wali omusango ne bwembanga nze naguzizza bannange nga nze tebankuba nze nkuze simanyi olwokubanga bamumanyire Soweto nze nkuze sikuzibwa sikubwa era Katonda yannyamba ne mbamu amagezi kubanga bwenva wano ne ŋŋenda ensambwe taata wange yantwalanga goloti tesigambwako sikubwako sirina musango nsubya gwe nnyinza kukola mu nsi muno ate era neneebaza nti singa saalirooza ku mukisingi gwa mukadde oyo sandibaddeko tensobola kukola kubanga nze taata wange yateranga 11 n'alima alimira abaana anti abekikadde mbamanyi bawooma bwentyo nakuzibwa omukadde omukyalo oyo omusingi gwonna gweriko mwebaza nnyo era nebaza nnyo batabani bange nebaza nnyo bawala bange kuba bakulanga bannanga abo tebancunya tebancunyako wadde olunaga gwesega wange omubwati olina bwako kakuyibiririrawo era baana bange mbaagala nnyo kuba buli muntu yenna bw'abaako ekizibu alina okumbuulya nze sitera kulemererwa era ntuuka ku muntu oyo wa wanetaaga gamuka bibeere bitono naye nga neyanziza neyanzeege senga nawe Allah akutwangalize kubanga munaaye nawe oli kwayita senga Dauda balamuseeko awo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salaam warahmatullahi Allah yabali tusinganya Allahumma amina amina ya rabbi mukadde waffe nze bigambo nabitono naye alhamdulillah rabbil alamin Allahumma amina Mungu akutwangalize paka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salaam warahmatullahi waswa sebina gegange alhamdulillah kyenkakasa nti nze mulongo ali mu baganda baffe wallahi wallahi abadde njagala munkubyeko mu ngalo amin ngukakasa nze nga nsiye tewali asumulula kwani naye okusooka kwa byonna ekyamazima maama tuusa okusiima kwange eri gwe ekyamazima obadde w'amaanyi obadde empagi y'amaanyi gyendi ndawanye nnyo n'ensi eno ge mazima ng'emirimu ginsumbuwa kubanga nagendako nemmaje nembeera mu maje olitizaata mabalu wange alina ganzikiriza okubeera nga nva mu maje olw'obulamu bwange okubeera nga bwali bukoseddwa naye maama oyo gwe mulaba ekyamazima akoze kinene nnyo nze okukomyawo mu mbeera z'obuntu rehabilitation kiddemu ekigambo ekyo rehabilitation
abantu bano kibavu ekyo kitegeeza nti akukomeza okuzimba obwongo bwo okudda mu mbeera ez'obuntu mbeera ku lusegere ndi wano omusaala gwobadde empaki kubanga waliwo ninatuuka ekiseera nga ndaba mbutufu nengaakoni nga ndaba sirina naye ne baganda bange bano babadde b'amaanyi kubanga waliwo we bandabirako abasinga obungi wano mwandaba oyo mukulu wange ava ku muzindaalo natuukira wuwe nga talina kukkiriza nti yenze mutowe nga tasobola kukikkiriza ku ndabika gye nali ndabika ng'ekyamazima nninga lumonde gwe bakanduddeko naye yakola kinene nnyo okuntereeza ne mukuuma oyo abadde empagi y'amaanyi gye ndi abonaabonakokko nabeerakokko eyo mu bakadde baffe ab'enjawulo esaliza ekirinnye naye mwannyinaze nabikyalalwa oyo yayinza okumanya sekakacapizo oyo mangada w'ekika kino mwaka kyoko omwaka mutuufu twali mwaka kisenga takyabijjukira nesobola bikyalo olabango owawe naye nga basa nti mukuuma abijjukira embeera teyali nnungi nga tuli emboga ekyemisana ekyeggulo temuli empi embeera yali mbi maama ekyamazima nti nno wantereeza era kati ndi omu ku beebuuzibwako mu batabani bo waliwo omwogezi yabaddeko kemabega wano yagambye nti omwana bw'ole mumukaabya muto ate bw'akula ayinza okukukaabya ekyamazima nti nze nakaabamuko nga ndi muto amaziga nagafuna era maama teyali mwangu bw'abeera ng'atereeza omwana maama oyo teyali mwangu naye ku ssaawa y'akaakati bw'olaba nga sebina mutuufu nteeka amaviivi gange wansi wano nkakasa nti nno badde w'amaanyi nali musajja mugumu nnyo era nga sikisuubira ekyo nti nyinza okubeera omuntu omwetowaza eri omuvesoni kyamazima maama neebaza nesikwebaza neebaza baganda bange mwenna abasobodde okubaawo ku lwange ate era neneebaza obumu bwe mulina eri ekika kyaffe buli kintu kyonna ekibeerawo mukakasa nti tulina kukikola nga tuli bumu mukulu wange oyo gwenzirako Muhammad Kikabi nkukakasa nti oli mpagi y'amaanyi mu nnyumba neebaza nesikwebaza weebale nnyo okubeera nti obadde ppira ey'amaanyi mu kika kyaffe obeera bunaayira naye oyinza okulowooza nti Kikabi tubeera naye wano mu nju bantu batensi bagita gulupo village nga ye yennyini oba olatonabo namutegeeza owaswa ati olukiiko olwo lubaddewo lwaki tewantegeezezza ekyo kyamusazeewo lwakisazeewo kino bwekiti naye ng'ali mayiro bukadde na bukadde okuva omutuli oyo muzungu ekyamazima nti ekibadde kyetaagisa abadde akiteekawo ate mu budde ate ng'atubalirira ng'akimanyi we yatuleka enfuna yawano ng'agezaako okutoola ekyo kyalaba nti bwetujja okugattira akatono ke tusobola era njagala bamukubireko mu ngalo okwewakooyo nebaza nekikwebaza bannyinaze mukyala wange nakigudde wawubire kajambo wewaaba katongo nakuteekako nno mukulu nakigudde weyafa wange yasibirawo okakasa yensonga lwaki nina katoogo wanasinamuekakasa ekyapa kyange yajja nakyo wamu ali mu luguudo awo tanatuuka eno sebo omukama wange MC nebaza nesekwebaza abantu bano bonna abaagadde maama waffe ate era abaagadde ekika kyaffe kyenkakasa nti muleseyo emirimu gyammwe ne mulekayo buli omu kyakola ne mujja mutujagulizeeko bamaama baffe abo bombi nga bemulalaba maama mukuuma lirinnya litwamuwa maama Debula oli naye alinga kkobo na Sonko otalaba ono ero n'omulaba nebaza nnyo mwebale kutwagala ate mwebale kwagalira sebina ate mukulumagano ge kasemba nze mu baana bo bano bonna tewansoosowaza simanyi oba lwaki nti bano bakapero nga bafumbira kino era nze wabawo entamu eyange ennyo mulongo omu bwati mu kika oyo yantegeera Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne All Petrol Station oba tukubire ku 0414 27
7 Kampala Polytechnic Mengo mujje mwewandiise leero. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda lindako eri lindako se eri oli dereva lindako oli dereva kaze mutulire tumulabo musajja tulege byakole bulaya naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwawo mukwakimpwate mupomeranze kwata kakali toli jojo wanje bakakase wagenda olina enjula naye nange nzikiriza ssebo batya nateekateeka nateekateeka eri wano olunaku lwaleero bwe njagala okukola ekintu kimu buli ekijja mu maaso g'okkiriza ekiri mu nteekateeka ya mukono gwe alahumamin muzindalo gwe lwakisigugwasi abo naffe tubalabidde wano oba babuze bubuze naye sebo tetwagala abantu bano babulire ku luzungu lwofuuwa mu luganda bweyogera mu luganda nga nze mbisa mu bungereza waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh ddala naye ngaate biwerako ebisinga byakwebaza mama oyo bomwebati tutwebaza nyo tulabirira era tuweereddewo waliwo kyemubadde mutamanyi namukolera enteekateeka emutwala ebweru nakitegeerako nga buli kimu kiwedde n'aganira wano nakasiza mu baana ba nemugamba jangu kale ondabeko wiike nebamugamba ndi watatujja kukuza nakola ki n'agaana lwabaana era okubakkirako akatono nti nze gwe mulaba wano ebbanga lyemmaze bulaaya nafunayo baganda bange bangi ab'emikwano abasiramu bangi nentuuka nokukola eddaami bagenda kuziikibwawa era temukyekanganga nga mpatukidde wano nebankima nebakolaki mpozi inakulikyusamu bakyusa naye etate nakyuka naye mutabulike bamumanyi abeeyo allahu akbar kati mama waffe yatubeereddewo nnyo mu buli kimu nsooka kwebaza allah ati simunyebonyeeko nnyo nga mulongo wagambye nti yakola ki ezo mungu yandera kuva mu buto nti olwasumukamu bwe nti katono netandika okukola se nezifuna netandika nokukolesa bakulu bange naye nga muzeeyi alina ekigambo kyeyatugamba zali ali mukwano gwange nnyo mwana mulenzi nga mwita mwana mulenzi muzeeyi wa yaga nti tosooka kulowooza ku ssente lowooza linnya kulembeza ati naganiza ondaba sebairika bano nemumbuulize kukuba bantegeera
nenkitegeera nti sente zinate ozifuna leero sente temuli era nze gwemulabaano ne bakyala bange aho n'abaana bange nze kaadi zange za banka bonna balina pini zaazo era amanyi nozikweka nze nzigaba nzitwoleka nenkola ki kasita mpulira akagudde tyonekanga sente bwemba nzirina ate era njagala kubabbirayo n'akantu kamu mwe baganda bange oba n'abalala nti sente zino ziri wano awaka sesako omuyanga nti buli mulekwa walya ku sente yo nenamwandu ofuna emikisa 10 ku kinnaakyo nenkitegeera naze kyova olaba nti awaka wano nteekawo nesente zebutagenda kukozesa nemanya nti mulekwa we bali abasoma ne basoma oba mwana wati kasitaba nti aliwa kuba kyekasa nti wano abaliwo bonna baki bamulekwa naye aba maganda kwa nti waziwo wano basatu kunzira ne basoma oba kiraba balina okulya so eryo ddagala tewaliko nagenda ku musawo kuwalagula just kuba mulekwa naki oli musawo kyeyagambye entongo n'okugatta oluganda ekyo kikulu nnyo n'okubanga osaala kubanga ensaala eswala zange zonna nenzimala nezenkyaswalaki naye ng'ate nzisaalira mu bugubi nti mu nsi mwe tuli tukolera ku ssaawa omuzungu okuwa omulimu olaba nze simasigala naye n'abanyi basigala babawayo obudakiika okukola ki okusigala naye kasooka nyweramu mu ddakiika ze batakuwadde bakuguma ku mulimu okola nti bakolera kino ki mu ssaawa naye ate era mbeera z'okubanga tuli lumu nti nze ndi mulwadde wano gwe mulaba wano muyinza okukola nga nnyirira ng'omenyeka n'okumenyeka naye nga era we muteekanga musawo nga bilikoga nti ali ku kitanda nalwala omutima era ebbanga lino nali maze nga sikomawo banteekamu ekyuma muno nga kwenzisiza kati ne baŋŋaana okuddamu okulinnya ki ennyonyi nesigala nga nkola ki nga tuwuliziganya naye lwo lwaki nzigyemu myezi 2 ne banteeka ku ddagala nga nti kakati tugenda kukola ki okwetegereza kasitabaga nti kati osobola okulinya ennyonyi konze kankole ki kantambulirewo era bafide ya maama ono nze nabadde ngenda kukola shukuru kwebaza mungu lyampisiza kubanga nti nsobola okwebaza mukyala we gwebera naye Ebungeleza n'abaana bange abali Ebungeleza abamu webali wana abamu tebaliwo naye nze mbeera omulawo ku makya ne banteeka mu nnyumba naye ntabuka mu dakiika 2 ng'ekyuma kyebanteekako kiringa ssaawa nze nemba sinaba kutabuka kulaba olwokuba nga ambulensi eri ku mulyango oyogedde ku kigambo ky'omukyala ali e Bulaaya waali ku mukolo guno waali waali abantu bagala okumula era ali alwati abeera ku mulimu aja tuoba oli situkala eno dduli eyagala okukulaba mbeera mulwadde alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu essaawa yonna ate neneebaza mukyala wange mukulu eyasigalawa batega ebiri nti naye akoze kinene nnyo nti buli byonna ebirona ebyambi n'ebyaffe n'oli mukyala wa twabikola ki twamukwasa yatutegeerera nti ne ploti zonna zetuguze simanyi tetumanyi we ziri naye yakola ki yamanyi we ziri mariyamu nayo ali okuzimba niwaali aluwanga ze sinnamulaba mashallah kati nenebaza waliwo ne muwala wange awo Shakira alinganga muzimbe kuba ye yeyingirya wasaiki zange zonna Shakira yalimu olwamaama w'omwana Shakira nze kitaawo sagala otengu wesituka oyo tuli kusala yakola ki bali kusala yalabirira ebyange byonna waliwo n'omulala abasinga bali Bulaaya waliwo omulala Aisha oyo ayamulala kusala waliwo
Assalamu wa rahmatullah. Unakulembera timu sio? Bibaliwo. Kati nenge nebaza Katonda nti nze nebaza Allah nti ebisinga abimpadde. Alhamdulillah. Okusitoma obulamu abimpadde. Allahu akbar. Allahu akbar. Sente nzirabyeko ebulaaya ngenze ate nenjafuna obutuuze nti ndi mutuuze n'abantu bange bonna era ate tumukuwagala okusituka agenda bugenzi esenki ebyo bibyo era wakolaki nabatwala era yakyaganye wakkiriza wakyangeranga endyero sebo akola tegamukola nti natadde osukwega nokwebaza nti nzaani abaana 12 ebulaaya naye ngaomuntu omu kubana omwana omu Ebungeleza omwana abawuwo kubana omwana waba famire nti wamuzaala omuzaala wano maama mukulabirira sisita naye eri abawuwo naye nembanga nsobola okufuna sente zibalabirira alhamdulillah Allah kikwangaliza obulwadde ate nga ngaba nayagala nnyo abalaba ne banjagala nina mama wange ali bulaaye waliwo omukyala ajati twasinkana kati omukyala musiramu mukyala mukulu netulabagana bwe tuti waliwo haji twali tugenzeeko kakati omukyala oyo alinayo abaana be naye najjakewa mu kukyala naganirawo wange nagasiinako ebenkolaki nemuwa ekisenge era ye maama wange era ayokola naani ne maama ono bokolaki era yakolaki ali wange era abaana be bazibona naye maama waffe kozi mumutwale lwakuba bo tebasaala ate ye mukyala alina ebbiini mukyala mukulu alina kanga 9 mukyala mukulu naye kati eriyo nabamanyi yani ye maama wange nasanga sibaba mutabani wange wali swale nawoli nina mutabani wange omukulu ali bulaaya namusiŋŋaana bulaaya eyo omwana oyo bamumuweereza muto wange nga zze kukola yalaze bulaaya kati muto wange abeera nnyo bize nze okugenda ebulaaya nga muto wange Mustafa nga amaze emyaka etaano naye ate bulaweereza ono omuvubuka ng'ate tamanyi kyakukola naga Haji oyo omwana mukoze eki omwana namumpeereza omwana afuka mutabani wange nemwanjula mirimu nekubusika nemuwa alhamdulillah mutabani wange ddala ate omwana oyo buganda naye nanjagala mwana alina empisa nyanamuleeta nate manya agenda kujja naye afunyemu obuzibu abadde anatera maama we pressure nemukuba nankubira nagamba nti Haji nakujja essaawa yonna naye tutemuzeeyi muki mu ddwaliro abantu bangi ebulaaya eyo kyenvudde mugaa nti natuuka nokukola eddaame nga nja kukola ki nja kuziikibwa ndi muntu w'abantu nze omuntu mulaba nga waali bwena bakansala nga azze mu maaso gange saa kumanya gyava bagati ekizibu kyange kyekino bwe basobola okukimumalira alhamdulillah oba kiragwe basimumalire nga nti sijakolaki sijja kukisobola naye nga mbeebaza nnyo abakola ab'emikwano okulabirira maama wange nga siriiwo ne baganda bange mwenna okubanga musobola okutwala ebikolo byonna nga sikola ki nga siriiwo alhamdulillah Mungu abaddizeewo kati ajati ebaganda bamanyi nti bakiri ya maama naye yadde yaleero konzi oke naye nange ate yange yadde yaleero nagatago eri otuveeko tukole eki yange yaleero nga 1 January
eyange nenjivaako nenjita awunyisa omwana nenyina ani yasooka ku nsi nenkola ki ate ani yamuzaala eyange nenjita nenkola ki nenkola eyamaama naye ate newunyiza okulaga ate ne maama ate yankoledde naye ki nange ndinawoti nange yakoledde nebasa ne maama webale nnyo webalire ddala siina bingi nnyo byakwogera nebaza nnyo balamu bange abokusaidi ya mukyala wange bakodomi bange bombera naye Ebungeleza famire eyo mu tenti mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza nnyo nabano abasaidi eno obwesigwa kikulu bannaani obwesigwa kikulu nnyo 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 nti omuntu wakulaganisa nakuteresa siringisi omutwalo gumu gumuwenga obusiraamu bugamba nti omuntu wakuleeteranga emitwalo 5 nga bwetaano nabakuteresa nakyo zikima ngaolina bwali kumikumu wa mitwalo eti oba mulyaza amaanyi era ogenda muliro afeera biwulidde okujjako ngaomuwa ensonga ey'amaanyi eyamuvungisiza sente ziyakola ki zeyakuteresa omuwemu ziruwa yakuwa nooti ndala ozimuwanga zezo zenyini naye nga nooti ndala so abantu baffe abali ebulaayi eyo waliwo nakyogeddeko seeka nti tubonyeebonye tubbiddwa maama w'omuntu bamuwa sente ngulya ploti nagamba nagiguze mukoka nakolaki nagitwala nebitayimbwa nosebe emesezi giriyo emesezi akoze eki n'oba omutusaire nkolera kino naye nyongera okuddamu okwebaza abantu bange mukyala wange omukulu nti yebale nyo ekoze eki talina mesezi lya mitayimbo talina mese era nebwoba nembalira nti enyimbo egenda kumala miliyoni 10 nemuzisindiga agati wasigaddewo 10 likola aja titubirekere masha ziri tulikole munsi twasingana tuli bato naye nga siri musaaze okusaba kwalenga kwa matogotogo naye omukulu ono yeyanyigiza nyo okusanga buli swana nga tukola fena mu nnyama naye nga sabufu tasobola kuleka eddakiika 5 ku muzikiti nasobola nalenkalumya okuzeera ku muzikiti akajamu dakika 2 musiyamu jawula eringa nga jawula nga ate wenakyakasiriza nga ndekawo ku pica nga situnze nakumale naatunda musajja oyo okwebaza nnyo alhamdulillah kubanga mungu akoze eki akyatukuumenga tulaba amina ya rabbi haja okikoze otya pound kale twabuleko baliwo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh amanya gange Ziyaya Muhammad au Sisebufu sitakange Kampala mwambazi mugwanya ekitawo sooka okwebaza famire y'omugezi Kabugo ne maama Mukuuma mutuufu otukuumye nga bazzukulu bwe bajja tusanyusa okubalaba mwenna naffe okubasanga abagenyi baffe nze amannya nakawombe shifahope okuva ku Baba TV programu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one buli lwasande ziba ssaawa 9 ez'emisana nga tusurprisinga abazira baffe abatukolera ebirungi boivaayoko mbeere nga bannengera bulungi ku mutimbagano. Thank you. Yes, tuli wano ne tiimu olw'okuba nti twategeddeko nti wano waliwo omuzira eyakola ebirungi mu bulamu bw'abantu. Ke kasimu akatukubirwa ne batugamba ku deeti eno okubanga tujja okubanga tukola surprise yaffe. Banange jajja happy birthday to you. Banange tusenga tumanyi ko oba omugole owa birthday leero omwate tugenza olaba keke 2 abagole bali 2 mbadde nsaba mu maloboozi gaffe ebidongo bulijjo babiwulira naye nfa abawulye ku maloboozi gaffe nga tuyimbira abagole 2 abalinaku olwaleero abazaalibwa nga 1 January nsaba tubayimbireko happy birthday. Let's go 1 2 3 go.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. Alright, it's about to tuimbire Hajji. Yes. Alright, let's go. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hajji. Happy birthday to you. Alright, so wetunula mu bubaka olwaleero nafuna message okuva ew'omuntu omu naŋŋamba Shifa ndaba programu y'okubaba TV sigivaako ng'olwana abakola ebirungi nange nnyina abange abaziraba nga bakola ebirungi mu kitundu kino ku ndagiriro eno gye tuzzeeko olunaku olwaleero. Ebirabo bye tukutte si byaffe by'abazira abo bakola ebirungi. Bannange MC nsabo gye tusomereko obubaka obuli ku kirabo kino tusooke tulabe gye kiraga. Kisoma kitya? Happy birthday Hajji Mohammad. Right. Ekirabo kino gye kiraga basooke bakimukwase alyoke amanye ebisinga. Happy birthday sebo. Webale kubeera omuzira mu bulamu bw'abantu. Yes. Thanks for being a good dad. Thanks for being a good friend mu bulamu bw'abantu bangi. Thanks for being a good husband mu bulamu bw'abakyala abo. Thanks for being a good relative ku b'eŋŋanda zo ate ne b'okola nabo. Thanks for being a good workmate. Webale kusobeera musomesa mulungi, webale kubeera byonna. When they look at you bagamba wabateerawo eddaala tebandibadde we bali nga singa si ggwe. Olunaku luno baludedicate nze ne bagamba nti omwaka guno nga tutandika omwaka bakurecognizinga nti ogwana ebingi ebisingawo. Yes, naye munnange nditwala bingi yakola ki? Naye gwe mu bantu bo bonna mbulidde ogamba oyinayo ab'ebulaaya, oyinayo abaawa n'abaawa, ne gwe bw'otuula awo ani gw'osuubira gw'ogamba nti gundi oyo alabika ye yakubira abababa TV ayika yakuba ennamba ya Hope Shifa okuba wano olunaku olwaleero. Obalamu giri mitwalo ata oli kulowooza wani mu bantu bo bonna oba mu mikwano oba mu ŋŋanda oba mu bakyala oba bweru gy'ova ng'omuntu oba yasigadde eri anti fe batulaba baba TV eno sho bagiraba ensi yonna. Ani gw'osuubira eyaleeta tasooka kubeera ani oyo olowooza? kyansetera kuba mmeka? 3. olufere tulya nguzi kyanseebeemu. Kale yongerayo omuntu omulala omu. Ayinza kuba Hajjati Aisha from UK. Alright, ate ebyo abasoose babadde baani? Babadde bawalabe. Alright, azzeeko Hajjati. Ayina ensonga ze naye katube essimu. Yes. Mugenda mwongera kimbole na 5. Ndindako tube essimu ndaba omuntu ono ali ku ssimu tonsaasira eya time. Hello. Ani ono yatuma okushifa? Aliwa. Alright. Kati naye ajja kujja kuwa ensonga ze anzigyeko baneka anti-economic airtime. Naye agenda kujja atuwa ensonga ze lwaki yakola surprise eno nakulowoozaako mulete keki yaffe. Yes. Keki yaffe yiyo agambye keke eno naye bajja kunnyonnyola. My love Hajji Mohammad Kibaki, happy birthday. Ne bateekako ekifaananyi kino balina ensonga lwaki Baba TV batuwa ekifaananyi kino kiina kye kitegeeza mu bulamu bwo. Yes.
bana yabana abana muveeyo abato. Alright, kajja atuwa ensonga zesinga haja tijango munange fruits zino ziviridde ddala mu nnimiro ogenda kuboolyaako bagenda kujja batuwe ku bubaka tubaliize. Alright, sumulula ekirabo ekyo. Then kino ekirabo bagenda kukimpeererezaako omukadde jjajja ekirabo kino ekirabo kino kya mukadde jjajja jjajja oba mami kati ne jjajja agenda kuteeba kimuweereza kijiddo kale bakimu bagenda kimutuweerereza bamusitulasitula. Alright, DJ selector nga wajja buno obubaka obuli kuno tugenda busoma. DJ bawe akayimba bajje batubulire ensonga zaabwe okusingako abo basitule naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise. Thank you so much. Kambawe ate nabo balina ensonga zaabwe ku mutima bazimugambe. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bebaza mwebale nnyo mwebale ddala okujja bataata ne bamaama mwebale okujja nebaza tato wangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebaza yandera ate teyalera nzizika twali bangi n'atukuza n'atulera ng'ate tatusosodde era kyekirabo ekyo taate mwebale twagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Bana nebaza Katonda okuba nga tuli mu kifo kino olwaleero ffe tetwakimanya naye Katonda yakimanya. Bana nebaza Katonda obadde abalala beebaza jjajja. Nebaza Katonda olwa jjajja nga sinebaza kojja. Nebaza Katonda olwa jjajja bannange bakojja bange bamwagala. We bali kwagala bakojja, we bali kwagala bamaama jjajja. Katonda akutukuumire. Nekirala nebaza kojja wange bannaye kojja we bali kutwagala. Bannaye kojja atukuumye, kojja yatulera twabeeranga nasha nga tubeera waka. Bannaye Mukama akutukuumire. Bannange ye bali kukuuma era akuwa omukisa. Nekirala nebaza maama Raima. Bannange maama Raima oli eyo naye kanfukamire. Katufukamire maama Raima we bali kutulera. Maama Raima we bali kutwagala ng'abaana. Bannange tukwagala era Katonda akutukuumire akuwe buli kye weetaaga. nga mukyaliwo temunaddayo. Thank you so much. Ebigambo bibaweddeko naye nze badde baŋŋamba bingi. Then ne tubawo n'akalabo kano bagambye a dad creates some memories. A dad takes his kids on great adventures full of fun. He always puts his family first because he loves them unconditionally. Thanks Hajji Mohammad Kibaki for being a good husband and a great dad. We love you so much. From Aisha in London. Bannange tweyanzizza in case waliwo omulala alina ebigambo bye eri Hajji asobola otugamba byebyo. Okay, tweyanziza Hajji twongera okwebaza munnange kwebale kuba muntu mulungi. Bibadde bingi nnyo guno omukolo gwagenda okujja baguteese nga Shifa bamukubira dda bamugamba dda ku Hajji agenda okukomawo e Uganda. Nsuubira oba Friday twayisinganya ne ku airport. Okoma Friday ku kisaawe ne tuyisinganya ku airport naye gwe wali naye engeri gyali amanyi ku surprise n'atatwefasa buli omu n'akwatagage naffe ne tukola ebyali bituleeseeyo naye nga tugamba happy birthday webale kubeera omuntu omulungi. Si buli taata nti alabirira n'akuza n'agumiikiriza n'abuulirira.
ate si buli mwami nti mwami mulungi akola ebyomwami byalina okukola, ate si buli alina brother we nti brother we akola ebyo, ate si buli alina omutabani nti omutabani akola ebyo. Kati we full package. Bakusiima olwekyo olunaku lwaleero ku Baba TV. We are recognizing you, Sebo. Thank you so much. Bannange tubaagala nnyo, mwebale nnyo. Otusanga ku +256 782 10 15 69 +256 702 56 21 57. Enamba zezo ziri ku screen ku Baba TV bazikuffako. Kati Hajji katuwa ebigambo bye okusinziira ku surprise bwagirabye. Tubenga tusala keeki yaffe. Tubeere nga tweyongera yate. Naddala surprise eno era ddala surprise kubanga ono my daughter n'abaana bangi, ono Munankole amunalonda oluwa Janguwale nina abaana bangi ati ono muyita Munankole, waliwo Munalwanda alazewa ayimukaka muve ku bantu jambu kale oyo lwaki ekyo oyo bwebaddingana wako n'aluba noneera nga bwe nabagambye nti nze Hajji nava ku nsi ekijalwa ssente nalekera ku kifaliwenga nti nze abaana b'abanyinaze beetabiridde bangi ababalamu bakuwa kugoli kusoma naye nze nga nkola ki kutereddewo omubiri nze saasoma nnyo kugenda wala era ate nga nkakasa nti buli aba ayagala okusoma mba nsobola okumusapootinga. Kati abaana bano ne bafuna bato nga benkananga oyo ne bakulira ewange baana bange, naye kino mbadde sikisuubira mwebale nnyo. Ono yasooka n'asoma nebamutikkira ngaali wange, nono n'asoma n'abala olwo ne bannyinaze buno obuto baani bano bonna. Kagamba ndi musanyufu nnyo okuba nti ate era ngenda ne mbagamba nti nze muyinza okuba temunaba kunfunamu mugaso kati naye nga ndi goroti kubanga nze muntu gwosingaala Hajji nembula ekintu nenkolaki nenkitegeera nenkuyamba oba nesikuyamba naye nga bwemuvamu Katonda nga akyankwatiddeko nga nkyali mulamu inshallah mujja kulaba Hajji omutuufu abanakula mujja kunfuna inshallah. Era nebaza nnyo aba Baba TV okusooka ndaba nnyo puroguramu zo, nali siri mulabi waazo nnyo naye mukyala wange owa UK ng'abiraba nnyo. Kati waliwo muwala wange bali bamutikkira Shakira nangamba tumukolere surprise because what do you mean to make surprise? Nangamba no, waliwo mukyala bula obusifa mba okay mumukole kimukola ki kasita kandi pinizazo mukola ki nze n'abaana ewange agenda okuba nti Hajji njagala engatto amala kebera ku akawunti kulikuwa akawunti basikebera ku ssimu amati okay Hajji alinako $10 akatika musikazijjako olwabi agenda kusaba ngaali kushodde oluuza mwana kuzijjako naga nzijjeko olwabi naye neyebaza nnyo okubanga abantu gyekomye okubaagala era nawe tebakomye okukola ki okunjagala nnyo. Bakyala bange abo babiri bo bantegeera. Abantu abamu wazibu okutegeera omuntu oyinza okuba naye nga tokoze eki naafe nga tumutegedde naye bo bakoze eki bantegedde era bakwatagana onakubona essimu. Ekirala nalinako omwana ano yalwala around for 3 years naziba omumwa baali bamuyita sibaali bamuyita Shadia yali asoma mu kisulo najja aziba omumwa from nowhere black naye ne tutambuza omwana oyo malwaliro gonna
mulago kifuwa omwana n'agaana okukola ki n'agaana okuwona tutwalako mubaseeka paka wenagaa nti kankole ki nange nenzikya nemalayo emyezi 3 months netutagala ne baganda bange banolembula neyekonya kigendaga nti nze ngenda kumuwonya njagala emitwalo 7 noga ziizo nagenda okulaba sente bazimalawo nenkola ki ningamba maama w'omwana ngaomanyi nti omwana oyo kamutwala ebulaaya omwana nga naye omwana ono sooka muwala ate mulwadde yalwala nalekerawo okwogera n'emikono kyandika okweweta bwekiti nga nagejja nnyo omwana emyaka 10 nagenda akusingawo okusifa ng'ageze nnyo nnyo ng'ate amanyi okubakuba kanaakankati nze mumutegeera wano omutwala eyo ate mulwadde konze trust me omwana mukuwaddeko ebbanga agaani nange kankole ki era mwebaza mukyala mwegaa nti teyafunamu buzibu bwonna yagaa nti ate omwana mutwala mujja wange ate nga yagaa nti mutwale nenkola ki era mba ndi awo era maama omuto nimbakuleteekateeka era yajja naye kwegamba kwati Mungu Katonda wa buyinza omwana oyo nemutwala malwaliro e Bulaaya abazungu baagala nnyo okukola experiments okunoonyereza kukola biki ne bamusoma nolabya ayogera nti ye yali ayogera ngamuteeka mu makisini zonna buli kimu emutako omusaayi buli kimu nga nti ali fine titumulako ki naye nga bwagamba gwebagategamulako kikyamu ng'omwana bobennyini yatabanga nga tebamulako kikyamu nga bampadde n'akagaali kawulukyeya nga tumusindikira muki mulukyeya naye kyenabagambiddeko wali okusoma nti mwekwase nnyo anga bw'oba osobola okusaala eswala 5 ng'okyali mulamu zisaale bw'oba osobola okuyamba omuntu yenna from nowhere najja maaso galaga nti transport ampeddeko njagala siringisi 10 tosooka kumanya wajja ava naani bw'oba olula lumu oba okiraba nze kugamba ebintu byenza nkola bingi byendaba nti Katonda ayinza okubanga kyenabulaga nze simubanja nnyo bwemba nti Katonda ku bintu alada abakunkula abantu ebintu 10 at least ayigidde 7 nti niwantwalira wano sikola ki sitonna kuba omwana oyo bwe tugenda mu mpaka za Quran competition tulina omuzikiti gwaffe e London twetasobola okuzimba omuzikiti bannayuganda mu Europe bannayuganda ffe twaguzimba waffe ku kyalo twesonda bannayuganda ffenna ne tugula ekifo ne tuzimba omuzikiti naye tukola competition every year era kazino saabaddeyo naye abaana bajja ne basoma abakulu ne musoma naye kati tuba tuli mu mpaka za mu competition ya Quran netumala okusoma abaana ne basoma abakulu ne basoma kati omwana oyo mulwadde Shadiya bwe tuddayo awaka nampandikira akapapula nagamba nti nina tensolite zikola ki zinnuma ngamba banna mugende mukudira tensolite siwali nabamugulira obukerenda kati zaaliyo Friday Saturday kumakya banne bankonkona naga nti gandi Shadiya is talking now naga nti what do you mean nagamba ayogera nga get off my face va maaso gansaa kunnimba ngamanyi banzanyirako ne balemera ku luggi ninzigulawo kati nga yali neyisima mu mulyango lwako nagamba morning dad naye eddoboozi liri wala nnyo ngasa nti Katonda Mungu waaki nga sitodde wadde 10 nadola sente ne bazimalayo obukadde bumeka naye kasitwagenda mu mpaka za Quran enkeera omwana akeera akola ki yayogera so okay tweyanza nnyo tweyanzeege
nammwe abasiimye mwebale ate kujjukira mwebale butateekinga Hajji for granted nti obulungi bwe ayina kububa mwebale kumulowoozaako. Tugenda kuba tusala keeki yaffe enteekateeka ewedde. Yes, dijjo ogenda tuwa akayimba Daddy Superhero abali awo. Tugenda kuba twesegulamu n'omukadde njagala tukole enteekateeka. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka ginkoma gyokuwanona. Okay, tugenda kusala keeki zaffe zino nga tucelebratinga abagole baffe ab'olunaku olwaleero. Okay, tugenda kubala 5 mpaka 0 tusale keeki ya maama gye tusoose. Let's go. 5 4 3 2 1 0. Tugenze ku keeki namba 2 egamba happy birthday Hajji Kikabi. All right. Okay. 5 to 0. Sale. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, that's enough. Bakuziza muzira. Owatuse. Oli musino. Yoyo wafo we Uganda. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo mujje mwewandiise leero. Obadde oli mu kulaba Opishifa Nakawombe tusinkane nate.